Yenze Maboko ikakubye. Njagala waveeyo oli agamba nti okyalimu eby'omuzannyo. Nze maze ebbanga nganyiza okubeera kuno naye nga mpulira n'ennaku eraba ebintu ebirimu omuzannyo naddala nga ku bantu abali mu mazina obuzina, abantu abakola comedy skit nga ddala za kusanyusa abantu, wabula obutabeeramu naggulire ndigiriza. Kintu ekyo kyenyiga era kati maze ebbanga nga obuntu obusinga obuliko ekintu ekitagattako ku Uganda oba ekitayogera ku nkyukakyuka ng'ebyaddala nze nkivaako oba natuuka n'okutamwa abantu abalina enkizo mu ggwanga benaligambye abanene naye nga tebayinza kuyisaawo mawulire gakwata ku Uganda nankyukakyuka. Ebintu ebimpisa bubi naye ate olwaleero kinyize nnyo nti osobola okubeeraawo n'ovuma oba n'oddamu message embi mu message box nga etyobola omuntu oyo ateekayo omubiri gwe ng'ayogera ku nkyukakyuka n'okutangaaza abantu abasinga abatasobola kwogera nga ye. Ekintu ekyo kiyisa bubi. Tulina abantu balumbuye, tulina aba Bible and Politics asiimwe, tulina Kiseka, tulina ono Shadamakebe, tulina n'abalala bayeekolera. Naye ng'osobola okuvaayo, nze nali manyi nti mu Uganda abantu abasobola okulowooza mu ngeri ey'omunguuba nti baggwayo. Naye osobola okusanga omuntu ng'amanyira abantu bano abayisawo ideas nga birabidde nabo bakozemu ensobi ntono naye ng'ekinene kyasinze okuparticipatinga ku ggwanga kinene, era nga oyo yennyini awandiika ng'amuva olwo muyisamu amaaso oba n'omulengeza nga aba kyakola abeera tamanyi ate oba abeera tasobola kubeera oyo kyali nga neggwanga talina kyasona liteekako bamuwuliriza oba nga buli kyayogedde. Wabula nze olumu neebaza neŋŋamba nti abantu abavaayo ne boogera mu nkyukakyuka mu yeggwanga okuwabula eggwanga n'okuwabula bannayuganda mukola kyamaanyi nnyo, kubanga ebyaddala mufuna ddala nnyo abantu ababassa wansi nga bangi mu bokisi. Ate ezimu ze kinnalaba message nnyingi ezijja nga mbi, naye gundi TikTok negano ziraga nezisengejja nezireka eyo musobola oziraba. Wabula ffe nga bano bwe tubeera bano okwagala okulaba ebisingawo ng'obubaka obutukola ki tetubulaba naye bibi bingi, kubanga nze nkirabye nga mbadde nteekawo posti nsi ekyukakyuka naye ogenda n'olaba ng'omuntu ajjenga naafuna ebintu byawandiikamu nga bikuvvoola oba okulengeza obubaka bw'obuwadde nga ddala owulira oli kyakubuuza kyaggamba tekiraba kigattirako era tolina bw'osobola kikwasaganya n'obubaka bw'oba osindise. Kale n'ensoberwa wabula n'ensaasira abantu abali waggulu ate abali ku level eya waggulu abasinga okutambuza obubaka. Naye kyabazaamu ekintu kirungi nti nawe kiba kintu kibi ng'oyogedde nolya kwogerako ekibi naye kasita obubaka bumutuukako kasita omuntu aba ngazzeemu oba ofuna reply y'okumuddamu. Kale nabo bagira babeerayo naye ate n'abali ku mulamwa nabo basigale nga babeerako. Kati tubadde ku bino ebya Edmutwe bibi, kansooke nkuyisemu vidiyo eno osooka oyongere okwetegereza, oyongere okutangala olabe nti osaana ova mu by'omuzannyo wabula wagira ebyenkyukakyuka era okirina okimanya nti politics akola kinene nnyo mu bulamu bwaffe, tosaana muleka. Ate kirowoozeeko nti nabano politics olwoba haatinga nnyo omuntu gwatuusizzaako ddala nga yalibadde yeetaaga obulamu bwe kimutuuka ku kibeera kibi nnyo. Kitegeeza nti politics asobola okubeera omulungi ate asobola okubeera omubi, naye ate mu bubi tusaana okuggyawo ali mubi tuteeze eggwanga. Kale wetegereze vidiyo eno otegeere ebisinga. Jumped and grabbed the camera lenses and pulled it off. After a few seconds, he handed it Oye back Edmutwe niye mulaba engeri omuntu bw'akola ebyo ebyokukwata
byokwata ku ngalo abazibwa bbugumu n'okwekumakuma okulaba nga addamu ku maanyi oba omubiri gumusiiwa afuna ebintu ebimuyitayita mu musaayi kitegeeza omubiri oguba gumusiiwa omusaayi guno gulimu obuzibu guli infected omuntu kwe kubeera ng'ali ku ddala eryo okuyisibwa bw'atyo ali bubi nnyo omuntu obeera gwekumakuma etegeeza wadde bamuleese mu kooti naye nga tali mu mbeera nnungi omuntu mulaba yenna akankana agezaako okuwulira ddala obubi naye okubeera waawo okubeera nga alimu ne ku maanyi alina okwekwatakwata yeekumeekume nze ebintu ebyo ntera olumu bikola nga mpuliramu obunafu ku mulimu nga njagalamuko okwebaka oba twagala kumanyiira nsobola okwekwata amatu nenga sikasika nsobola okukwata engalo nenzisikasika zijjamu ebinuulo nsobole okuggwamu obunafu nzirewo nsitandinge buto embeera eno yemu yetuuka kwedi mute ali bubi nnyo ali munnaffe ono lwakuba nti ate ateekwa okujja okulaba nga yandibwa okusobola okujja okubeerawo mu kooti naye n'osingana omuntu mu bino ebiseera nga talina kyakyogerako ate nga bw'asanga oli ng'avudde okukyogerako ng'akikkakkanya lwaki kikolebwa lwakibeera bwe kityo ng'abantu bangi nnyo ab'enkyukakyuka bakirewo kivumbi baani bonna nga bagadafi bali mu makomera naye nga gw'osigala olowooza embeera nti eno egenda kuvaawo kati omwami ono mwagala nnyo bannaffe bo basitudde maloboozi kunenya bakiseka mwagala nnyo nnyo bayogedde bubi bino tebiriimu kwogera bulungi oba bubi bino birimu ku expressinga mpulira gye tuwulira avaayo nnyo bannaffe basaanawo obulamu ne buggwawo ayogeza busungu ayogeza bulumi kuba teri kintu kya muzannyo mu ggwanga bwemuba muyisaamu omusajja ono amaaso mukola kitange oba obutabuuza kikyayogera wakiri osirika baganda baffe bali makomera tumanyi gye bali tetwagala muntu abiteekamu muzannyo buli omu waali olina okumakinga sure tojja kutuzanyirako eno katemba bino byavudde mu katemba abantu tubakwesyoninge nti gwe oba toli wano kutubuzaabuza omuntu atavaayo kuwulira bubi nakulaga busungu nabutafuna bukyayi ku Uganda nga bweti ddala nkubuulire ekintu ekituuka ku bangi nga kibatuukako nawe asigadde kijja kutuukako kuba si gwakikulembera bw'olaba abangi bwe basimbye naye bw'osimbawo toba musobya osobola okugamba nti abangi olaba bagenzi kati ate nze ani asigala naye gwe olaba abangi baagala enkyukakyuka olaba abangi babayisa bubi naye nga gwe ogamba embeera eyo neekulekawo wabula ate nga gwe osigala ogamba kanneeyunge kwoli abayisa obubi oyo omu oba babiri nedda wegatte ku mugendo omungi tusobole okulwanyisa embeera embi eveewo tulwanyise ono atujojobya atuliisa akakuta okusinga okumudduka n'omwewala nga tuli bangi ddala tusobola okwesimira ebinnya bannange tuveeyo ebyomuzannyo tubiveeko ebyokulaba byakatembi bya kisiru ng'omuntu kasita tali baamu nkyukakyuka nakulwanirira ggwanga ng'awagira oba awagira ebikolwa ebyekko banne tuveeyo timuke wamakiseka yogera nze nkuwuliriza tujja sigala nga tuyigiriza munnayuganda obuvunaanyizibwa bwe bwe buliwa obuvunaanyizibwa bwe munnayuganda kwe kulaba ebikyamye n'abuuza bino lwaki bikyamye n'obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze